akuviireyo Mukama. Ngambira akuliranye nti kyoyitamu kigenda okugwa ng'oli waggulu. Kiŋŋambire abantu bana. Muŋŋambire manyi teweebaka, manyi oluusi tolya, oluusi obeera mu birowoozo, otunula bw'oti amaaso go ne gakoma, naye amaaso go we gakoma Mukama watandikira okuleeta solution. Amaaso go we gakoma Mukama watandikira okuleeta solution. Amagezi go we gakoma Mukama watandikira okusala amagezi ag'obuwanguzi gy'oli. Zikubire waggulu mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Satan has never manufactured a problem when God has not provided a solution. Chiwandiike, Satan has never manufactured a problem when God has not produced a solution. A problem is not before the solution. Not at all. Satan talina kyaleeta Katonda n'alyoka atandika okunoonya ate ekinakyeŋŋanga. Ansa zonna ziri mu Mukama. Zaamala dda okukolebwa. Setaani bw'aleeta ebizibu nga batoola mu ansa eziri awo. Setaani bw'aleeta emitawaana nga batoola mu ansa eziri awo. Setaani bw'aleeta emigozobano nga batoola mu ansa eziri awo. N'olwekyo Katonda ye Alpha era ye Omega. Yabaawo ew'olubereberye, self existing, waali era ye w'enkomerero. Buli ekijja wakati awo Katonda aba yamaze dda okupanga ekyokuddamu. Bwe ky'olina okukola kibeera eki, noonya Katonda. Lemera ku Katonda, weesige Katonda. Zabbuli eya 20 olunyiri olw'omusanvu lugamba nti abalala beesiga amagaali gaabwe, abalala ne beesiga embalaasi zaabwe, naye ffe tumanyi linnya lya Mukama era lye tunaayogeranga, lye tunaakoowoolanga. Some trust in the chariots, some trust in their horses, but for us we will trust in the name of the Lord. We only know God's name. Psalms 20 verse 7. Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Era abantu abatera okwogera nga bw'owedde baba tebali ku Katonda. Ekyo nakyo njagala okinootinge. Abantu abatera okwogera nga bw'owedde okomye, kyo kyalina gy'olaga. Olugendo olwo balusazeeko, bakusimidde obunnya, bakutaddeko ettaka, owedde okuziika. Kitegeeza kimu kyokka, titebali Katonda. Katonda ye Katonda atazibirwa kkubo. Katonda ye Katonda gw'otogamba nti biwedde tibinnaggwa. Katonda yayisa abaana ba Isirayiri wakati mu nnyanja. Yabayisa wakati mu nnyanja bw'ati. N'ayawula amazzi n'agalagira agamu ne gadda erudda, amalala ne gadda erudda. Wakati ne watabeerawo bisooto, ne wabeera wakalu. Isirayiri n'eyita wakati mu nnyanja. Abamisiri ne bagoberera. Ng'ate Mukama ekkubo aliteereddewo baana be. Katonda aba ne waakuteera ekkubo, naye ogenda olulaba oti ng'omulabe era akyakuliko. Teweeraliikirira. Omulabe tayinza kusomoka w'oyita. Teweeraliikirira, omulabe tasobola kusomoka w'oyita. Apaana. N'olwekyo ebizibu nga bize kusaba. Emitawaana nga gize kusaba. Omulabe ng'alumbye kusaba.
amabanja nga galabikanga agatwala byonna bye wali okoze kusaba. Ku kusaba kwo oyongerezangako n'ebikolwa. Bw'omala okusaba bw'otambula eyo gw'oyogera naye abanga abadde yabimanya edda, ogenda omugamba ng'akwatibwako nnyo, ogenda okulaba nga ansa bulijjo giyitako. Do not worry as if we don't have a God. Do not worry as if we don't have an answer. Nebaza Katonda nti siri muntu ayogera bwogezi. I am not a motivational speaker. I am an anointed man and a pastor. And when I tell you that you will win, you shall overcome, you are more than a conqueror, what you are going through, it shall come to an end. I mean what I say because I go through a lot. Siri muntu abagamba nti mutwale Katonda nga nze tankolera. Ya ewaffe Masaka wabeerangayo abakyala abatunda walagi naye nga tanywa walagi, naye ng'amuguza abalala bonna ne batamiira ng'alaba era ng'ategeera bulungi. Baayagala ozibbamu n'azibbamu ne yeeyongeza bw'atyo. Onywako katono ogenda okugira oti ng'emitwalo 17 gye wabadde olina zonna ziweddeyo nga bwe watuuze emmwanyi. Eyakuwadde walagi yetanywa walagi n'akutamiiza. Kati siri mu abo, nze nkugamba Katonda naawe gw'omanyi nti ankolera. Nkugamba Katonda naawe gw'omanyi nti ankolera. Bakwogerera siganye. Naye sirowooza nti bakwogerera okuneekana kubanga nze nnyina abalina radios ne TV nga bali dedicated kunjogerera. Amafuukuule ya Muganda yakireeta bulungi ekyo, si mateefu. Boogera mafuukuule, basalaganya ebigambo. Abamu balina zi radio, abalala balina zi TV, abalala balina zi YouTube, abalala balina zi Facebook, abalala bali kodinga buki n'akwegalira n'okwegera nawe tamuza video tuvume Bujjingo. Nenvaako ki ewaffe Masaka bagamba nti ekivumo tikimenya ggumba. Abaakyanyonoona gyagwira mu mitego gye gyennyini gyatega. Buli atega amaggwa yagagwamu. Koowolanga Mukama ng'ebizibu bizze. Koowolanga Mukama nga tuwali bizibu. Kiwandiike. Njagala nnyo ebitabo ebyo bemuwandiika omuntu akigwemu akisome agambe eno statement ngitutte. Koowolanga Mukama ng'ebizibu bizze. Koowolanga Mukama nga tewali bizibu. Mabega kawona baga nti omugagga yandibadde asaba nnyo nga yasooka n'abaavu mu church kubanga tamanyi abaavu kye tuyitamu. Takimanyidde ddala. Omuntu alina engatto 3 okumuga nti osigaza 2 ate nga n'alina engatto 2 aba atandise okugaggawala. Obulamu nga butunyiga engatto entuufu ebeera egi emu. Oba weebuuza n'okubuuza nti kati ate endala njagala yaki. Saati ebeera egi esaati 7 nga zikola ki? Saati 7 olwo obwongo oba butandise okusumulukuka ennyo. Olwo tutandise okulowooza nti buli lunaku ojja kwambala saati yalwo. Naye ng'essaati yakola ku Mande eba ekomyewo ku Lwokusatu. Ate okola weegendereza eyinza n'okukola enkya. Ate bwe kituuka ku bw'omunda bwe tutalaba ako kakola buli lw'onaaba k'osooka okunya ne kakola ng'ekyangwe n'okawanika enkya n'okazzaako. Ani alabayo?
naye katono ku saati n'empalo oba ebiteeteeyi oba sikaati oba bulawuzi ebyo tukyusakyusaamu. Kale omugagga tamanyira bantu kye bayitamu, yeetaaga okusaba ennyo Katonda amukwatire eyo, kubanga lwalimala nakkako n'alaba ekifa wansi eno ajja kukaaba amaziga. Kati ate naawe omwavu olina okusaba ennyo, kubanga awo si we watonderwa. Newankubadde engeri yabagamba Mungu eyagereka, nawuliranga obuyimba edda nga bulimba Katonda eyabawa ye yatuma bwe yagambye. Katonda agambye buli asaba aweebwa. Matayo essula ya 7 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Buli asaba aweebwa, buli anoonya alaba, buli eyeeyanjula aggulirwawo olugi. Kati nga gw'ovaayo n'oluyimba Katonda eyabawa ye yatuma, aneesinga obwogikiika. Katonda eyabawa ye yatuma. Abagagga ku bakyala baffe kwe beetiribooseza, Katonda eyabawa ye yatuma. Naye nga bw'oba tonaweza ssente omukyala oba omwagaza ki? Abakyala booka ssente bakalya. Naye nabasomera ennyiri ne mbagamba omukyala ajjanga ebyokulya weebiri. Yeremiya essula 29 olunyiri lwa 5 nti musimbenga ensuku, muzimbenga ennyumba y'ekisooka, sooka ozimbe. Naye olw'okuba tuzaalibwa mu background za bwavu na bunaku, weekanga otambula n'omukazi mizigo ne landirodi n'amukutwalako. Ekimu ku bikyatubulamu kwe kusoma Bayibuli tugitegeere. Omuntu okusinziira ku Bayibuli tateekwa kuwasa nga talina nnyumba na mmere ya mukazi. Yeremiya 29:5 nti muzimbenga enju, musimbenga ensuku, ate era tosooka kuwasa. Sooka omale okulya ku mmere y'omu lusuku omwo olabe nti emmere weeri. Mulyenga emmere yamu, muwasenga abakazi. Abakazi be basemba ng'omaze okikwata. Era bangi abalemeddwa mu bavubuka okuvaayo ng'abakazi be bakulemeseza okuvaayo. Buli lw'obanga alina akakwasiza osiiba ng'opoota, wena n'ovaayo ng'olinganga yeggwe sebindi, naye nga yakutegedde wali talina na kye yakoze eky'amaanyi. Nagamba I want 20K. Era nga bw'ozifunye, wabula abakazi mukubire Mukama engalo yabawa. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi mu linnya lya Yesu. Usanga omusajja ng'alinga akaakamuje, yenna feesi togitegeera, emikono togitegeera, naye ng'akasende kaakoze olwo olunaku olulamba eriyo akateeze nga yeesize n'ebizigo. Kati akateeze talina nsonyi olutuuka bwe pa nga gambirawo nti I want 50K. Akati ng'olyoka ate bw'oba tolina discipline obeerayo n'owa 20K, n'owa 10K, n'owa 50K, n'owa K, neweekanga ng'olidde ne looni. Osobola okuwa abakazi abakuwa ekintu kyekimu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Kinyamba okiŋŋambire neighbour abeere ng'akiwulidde. Mugandi bw'oba tolina discipline ate obeera n'abakazi bangi, n'onoonya 20K, 10K, 50K, 30K, owa abakazi 6 fundikira nga bakola ki? Nga bakuwa ekintu kyekimu. Kuba amagezi gazze. Akati ne tusaba essaala naye ng'oyongera kwavuwala. Mukama mpa omukisa gwa ssente, naye nga weetaaga bwetaazi kubeera organized. Beera organized. Naye gwe n'ovuga booda n'obeera n'abakazi 3 wotwera aba alina kuba na ggombolola.
oba okitegedde ya olumu weetaaga bigambo bino. Nze Mukama yantuma okwogera n'abalokole n'abatali balokole. Bw'oba olina amagezi yiga. Abakazi bano boosaasaanyamu ssente product gye bakuwa eri emu wandibadde weezimba dda temako bana olabe. Omanyi lwaki abalokole tugaggawala? Katonda akutwolayo bw'ati no saving eza sigala, no saving eza walagi, no saving ez'endongo, n'otandika okutunulanga weekweka bwekwese buli kabaka obadde oyagala ng'odduka buddusi tokyayimirira. Walokose ne otanaba okanyonyola nti walokose. Buli koogamba nti walokose kakuyita musiru. Buli kawala koogamba nti nalokose nga what? Even you? Bwe kityo naye kubawala. Buli alokoka bw'agamba ba boyfriends be oba mubeera n'abameka. Buli gwagamba nga mugamba wate nategeera nti ojja kusiriwala. Nakulaba nakusanga ng'owuliriza akaleedi yaawe. So katono nkaase naye. Simanyi na cheche changana kasa bwatyo bujingo bwanguze. Nawe yakusiriwaziza kakasajja kuona bakabi nnyo n'ekibuga kyonna kyakakyaba kyokka kakukyusiza. Sinze nkyusa. Temuneetika Yesu yakyusa abantu. Zikwira waggulu gamba nti Yesu akyusa. Zikwira waggulu gamba nti Yesu alokola. Zikwira waggulu gamba nti Yesu awonya. In the mighty name of Jesus. Amagezi gakujjira luvannyuma n'ogamba kanve ku basajja abangi bonna bampa ekintu kyekimu. Bw'ogayala bakufuula omukalaata. Waliwo ekigambo ekiwaffe Masaka kinzijjidde nkijjukidde. Bakufuula omukalaata ngambira neiba nti bw'obeera mu basajja abangi ne weegayaazagayaza bakufuula omukalaata. Ate abasajja abo abangi nabo babanga abakimanyi nti bangi. Buli omu ajja ng'alinga azze ku lutalo lwa Ukraine ne Russia. Oba eri abitegedde. Kiŋŋambira akuliranye nti abasajja abo abangi bali bwe batyo. Buli omu bw'abajja ajja ng'azze ku lutalo lwa Ukraine ne Russia. Ajja yeegaaya zino mwanyi gino mirondo kano kadomola ono kaokuliraoko sabula tugende. Ogenda otugamba wano bannange nebaza Mukama. Mpezezza emyaka 23 buli muntu naga nti abakazi n'okusala emyaka. Naye ng'ekituufu oyina 23 naye nga bakukuuse. Bakukuluusanyiza. Lwakuba nti tuba tulabako bitundu bimu naye ebirala nabyo baba babikaddiiza. Ebirala nabyo baba babikaddiiza. Tulabako mu maaso ne tuwakanya emyaka. Naye gwe olina obujulizi. Obwo nabo baba buyita bujulizi. Mbulize neba nti okukaddiya ebitundu ebimu nga emyaka gyo gikyali mito bakiyita batya. Is that a testimony also? Bane mwekuume muleme kukaddiwa bitundutundu. N'ofuuka omukalaata ng'oli mwana muto. Lokoka. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Ate munnange n'abawala babalyako ssente mu guno omulembe. Era omuwala alokose n'abeera organized atandika okugula ettaka naye n'azimba. Balenzi nga balya ssente ennaku zino. Abalenzi balya ssente n'abawala balya ssente. Bye bimu. Naye nga Bayibuli tekugambangako mukazi gwe kutandika kuliisa balenzi.
n'abamu bayaaye ekimala nti asobola n'okweteeka mu kkomera ne bakusindikira aka WhatsApp ng'aliko empingo ku mikono n'agamba eno totuuka wazibu nnyo weereza mobile money n'oga nti bebe wange bamusibye bannange oba ekibaba weesa sente lwakuba temubayita baami mubayita ba bebi kubeera bebi abeera wakuwa anyway weesige Katonda akyusa obulamu bwo weesige Katonda akulokole weesige Katonda akugaggawaze weesige Katonda akuzimbe amagezi go gateeke ebbali kkiriza Mukama akulowoleze saba ng'ebizibu bizze temwetuga mbeegayiridde olumbe luli abantu ate nawe weeweeyo ate weetugira bwereere enkomerero y'obulamu bwange n'obubwo kuva mu buno okugenda mu bulala naye bwe weetuga buli oba obwesazeeko bwe weetuga obeera ossa omuntu gw'otaatonda kyo njagala kikubeerenga mu mutwe abawala b'ennaku zino n'abavubuka mufuna stress mufuna depression mwafuna ebintu bingi nze nali sibiwulirangako omulembe gwange naye kati mu luvannyuma lwa depression ng'omuntu yeetuga nga yawanika ku kizimbe nga yawanulayo alowooza ettaka linaavaawo tewali kivaawo era bw'otuuka wansi n'obyabyatala n'oggwawo omulenzi n'afuna omulala olwedde yabeera yafunye n'okufuna ate mwegenderezanga nnyo oluusi mulooza nti baafunye nga tebaafunye setaani alimba n'akukubisa ebifaananyi n'okubyoza n'abyoza nakino ndowooza kankyogereko mwegendereze nnyo okubeeranga n'ebbuba ery'ekisiru mwagala okububa ne muyita ne we mukoma oluusi mba muteredde ebbuba ne likunaawula eri ne likuteeka mu ssimu esaala esinga okukebera essimu kiŋŋambira akuliraanye esaala esinga okukebera essimu Susan Walolo yakebera mu ssimu nandeetera mesegi nga mulimu omuntu anneegayirira muzaalemu yes byenjogedde mazima nze sirimba ne bwajja wano katingasi eno enjiri nga twagimaze yandibikubuulidde nga neegayirira ali bulungi mugagga ayina emirimu ayina sente nagandi nze nzaalaamu sijja kubyogera n'ensonga n'azissaamu nzaalaamu nzaale ku mwana omugezi omulungi omugogofu nga ggwe kubira Mukama engalo ez'amaanyi Susan ye yazisoma mesegi nandeetera essimu nambuuza nti ono omumanyi konse mumanyi kubanga erinnya lye lyalimu nze namusevinga mu ssimu yange nga manyi mukkiriza kumba akkiriza birala mbuulize niba nti okkiriza ki abantu bakkiriza naye bye tukkiriza si bye bakkiriza kyova olaba abapasitaazi nga basingo bangi tebawasa kubanga abakkiriza abatudde mu maaso gaabwe si bakkiriza ba Yesu bakkiriza ba mbaga weebase kiŋŋambire neibawo nti bapasitaazi abasinga obungi nga basingo balwawo nnyo okuwasa tebawasa kubanga boolabanga abakkiriza abali mu maaso gaabwe bonna namba ennene si bakkiriza ba Yesu bakkiriza mbaga era olaba atambula nga asaba nga yasabira birala era wamma balaluke eyo season 3 tujja kugireeta nze amatu gange nga gawulira oli ayogeredde eri balaluke konze yes balaluke season 3 ejja
omukazi yansindikira message nampaana waana n'agamba ayagala muzaalemu omwana n'awa n'ensonga era n'atukakasa nti omwana ajja mutwala ebweru tewali ajja kubimanya. Sitaani bw'atyo munnange bw'akola. Sitaani nze nzaala omwana kale katukigereze kugwozaala omwana naye tebajja kubimanya olwo omwana abirongingewa. Omwana ateekwa okubuuza kitaawe era naawe olina okujja katongolo sitaani akutuute ku level tu munnange nze saagala kukulaga mwana naye omwana ndi mubi omwana yayagala akumanyi kati bw'amala okukumanyanga mugenda ku level eddako ab'ekika kyo baliwa. Kati eno gye tuli wakulu n'ebitulumba bikulu. Eno gye tuli wanene n'ebitulumba binene. Zino essala z'osaba zigenda kusumula naye ate ofuneyo bichallenges ebirala. It matters to be a disciplined person. In other words, bw'otoba na discipline ebyokuvaabira mu bwakabaka bwa Katonda bingi nnyo. Ebyokulya mu bwakabaka bwa Katonda bingi. Bayibuli egamba nti bw'otuukanga mu maaso ga kabaka weeteekanga wekaakambe ku bulago. Engero weeteekanga wekaakaso ku bulago kubanga bw'oba oli muntu wa appetite nene ogenda kugwa mu buzibu. Engero essula 23 Proverbs chapter 23 verse 1 to 2. Bw'otuulanga ku mmeeza n'omukungu olowoozenga ddala oyo ali mu maaso go era weeteekanga akambe ku bulago bwo obanga oli muntu muluvu. Kyova olaba abasajja abatannaba kulokoka bw'abeera eyo kyaki tagirabamu Yesu alaba bikazi bangi ababalaba ku TV ne bagamba wabula mwana wa Bujjingo eriwo ebiwala wali ebiwala ne bazadde babatannaba kulokoka era balaba bisajja wano tonna bakufumbirwa ne buli ojjanga naye gwe wa Bujjingo obuliddwayo ekisajja kwaba abavubuka bonna bendaba abo kubanga mubalokole ekiganja jangu tukugerezeeko nga ye tamanyi lwaki ojja mu kyaki alowooza ojja muno kunoonya basajja. So nga n'abasajja mwebali n'abakazi mwebali n'ekisinziira disipulini yo. Bayibuli egambye nti weeteekenga akambe ku bulago bwo. Mu kifo ky'okufiira mu bakazi weeteeka akambe ku bulago. Mu kifo ky'okufiira mu basajja weeteeka akambe ku bulago. Gw'obeera olabye ng'azina ku kituuti oba wa worship team muvubuka n'omwegomba bonna abali eyo bali mu kumulaba kati gw'omwagaza ki? Mukyala gw'olabye wano ng'atuuse ku kyaki ng'anyiridde nnyo gy'ayise wali abantu. Whenever you come to church, be intentional. Jangu n'ekigendererwa jangu ng'oyagala Katonda newunya omuyeye guno ogwatambulanga ne Yesu. Buli wantu wonna bagamba awo n'atambula n'abantu bangi nnyo naye ng'abo abangi tebalina kye bafuna oba baatambulanga kukola ki? Be baba beera omwo nga beenda bwenzi bakola ŋŋambo bakola buli kintu kyonna ekyobusiru boogera bwogezi. Mukama afa amafuta gamukendeddeko, Mukama afa amafuta geeyongeddeko ate kati wakabinyo kati yaweddemu ebigambo byayogera tebikyakwatayo batambula batyo. Ne wabeerangawo abajjanga bali intentional. Noonya Katonda ng'olina ekigendererwa. Ekigendererwa kyo kyawukane ku bintu eby'abasiru bye banoonya. So ne bw'otuuka mu kyaki n'ogwa ku musiru manya nti mwebali abaana ba Katonda bwe bakuŋŋaana ne Setaani naye asindika ababe oba naye yennyini ajja. So kyangu nnyo okujja ng'okkiriza Katonda n'ogwa mu panki y'omubi. Bwe tukuŋŋaana babeerawo bonna naye wajjirira ki?
era wajjirira ani? Church njagala ebeere ng'eyimirira ku Kristo. Church teyimirira ku nze. Church teyimirira ku mukazi. Ate Katonda agenda akibalaga eri ababa balowooza nti bwe banaabayuzaamu oli bw'anaagenda church ejja kugoberera oyo ye Yesu, oba bw'onoosigala church ejja kusigala awo gwe nze Yesu. Naye abo bonna abamanyi g'obajjirira toyinza banyeenya. Tebanoonya mukazi, tebanoonya musajja. Wano buli atuddewo alina ekigenderwa. Ngenda n'empitayo abantu oluusi nga sigenderedde oba oluusi mpisa omu ogenda olabanga n'omulala azze oluusi just by the guidance of the Holy Spirit olina jjangu omuvubuka bayejja ku Sande ne mugamba jangu n'atuwa obujulizi nga bunene. Tewali atudde wano atalina bujulizi naye gw'onoonya ki? Buli atudde alina obujulizi. Era buli atudde wano yawulira dde abanjogerera. Nakoowa n'okukoowa. Naye yennyini abasinga obungi abatuula wano baboogerera eyo. Abali baboogerera ate ennaku zino binsanyusa. Eyali akwogerera ennyo ate kati akuli bubi omuleete. Tusabe. Mbafunye bangi abankubira esimu. Kati esimu yange ke yafuuka ey'olukale. Mbafunye bangi abankubira Musumba. Mukama yeebazibwe. Nze ndi memba munnange nno nkubuulira ki? Wano waliwo eyali andi obubi ngambula n'okusenguka ne lwakuba nti ndi wange. Naye kaakati ennaku zino ekintu kyamulumba aŋŋamba mukolera appointment, nze nkumanyi, nze nkuluddeko, nze sikuvaako, kati ayagala kujja tusabe. Naye nze siyinza muleeta Musumba nkubuulira amazima. Kati ate awo naye ne mubulira butengiri ne mugandi muleete wadde yayogera bingi ka Katonda waffe amukolere addeyo ate addemu okwogera. Muleete. Naye mu nnyumba ya Mukama mulimu ebintu bingi n'ebyonna si bibyo. Ebimu byabalala olina okubeera omwegendereza. Proverbs 23 verse 1 to 2 zikwate nnyo. Bw'otuulanga ku mmere wamu n'omukungu olowolezenga ddala oyo ali mu maaso go. Era weeteekanga akambe ku bulago. Bwo bw'obanga oli muntu muluvu. Kamala okulunoonya Proverbs 23 mu Luzungu. Proverbs chapter 23 verse 1 to 2 English version. When you sit down to eat with a ruler, consider carefully what is before you. Enjiri nteekwa gibulirako obubuulizi. Kubanga abantu bangi banoonya abakulu, banoonya abanene. Ng'ayagala amuyire ennaku ye, bw'omugamba saba tayagala kusaba. Naye ate bw'alaba omuntu ayagala omuntu amubulire ennaku ye. Naye gw'ayagala obulire ennaku yo naye ayina eyiye. Yes. Tugambe president yazibwamu okunoonya bululu. Ali mu kuspendinga sente empya n'enkadde. Anoonya bululu. Gwe ng'olyoka omugwako ng'omugamba abaana b'abagoba bazeeyaffe ennyumba yaggwa lusuku baalwokya. Nebyomugambe nawe nyini toli organized oyagala akuyambe mu bintu byonna Mukama bye yandikoze. Kyavaga nti laba nakyobe. Kati oba kusindisa awo abantu bangi balaajana siddanga mukumulaba ngezezzaako abo bamwetoolodde singa bafa be batulemesa gwe weeremesa bw'obanga mu maaso g'omukulu weeteeka akambe ku bulago naddala ng'oli muntu wa mululu. Omuntu alowooza nti osobola okulya olunaku lumu ensi n'ogirya. Ngamba gwe omuvubuka londa omuwala ogwo okite. Londa omuwala omu mwekebeze mulabe abasumba mugobe processi mukyale mwanjule. So si buli omu enjiri gye yatandikidde ng'egamba oyina bataano buli omu akukamula bakuwa ekintu kyekimu oli musiru.
enjiri ya leero eriko nnyiniyo. Proverbs 23 verse 1 to 2. When you sit down to eat with the ruler, consider carefully what is before you, and put a knife on your throat. Oh, put a knife on your throat. If you are a man given to appetite, put a knife. Weteeka akambe ku bulabu. Ate Bayibuli yo bwetyo bweri yangero tetegeeza nti funa akambe nkwegayiridde temwesala temugandi nze nagibuulidde. Weefuge kye bagamba bana empisa beeramu ak'obuntu weerekereze saddaaka byolaba obireke weerekereze kye bagamba weeteeka akambe ku bulago tekitegeeza nti genda ogula akambe. Bayibuli eno gyolaba teyogera na basiru. Nasanga omusiru ku paaka n'aŋŋamba leka bantwala wali emisota baatugamba okulinnyanga ku misota n'enjaba ez'obusagwa tezitukolenga kabi konna. Awanga obuliranye enjiri Bujjingo tugende nkutwale emulago mugwanika ojjayo abafu bakugamba muzuukize abafu. Omulambo nga guleekaana nange oyo ye mufu yennyini. Namugamba oli byombi oli musota toyina kyonkoze nkukute mu ngalo toyina kyonkoze ate oli mufu. Okusinziira ne mu mateeka ga Uganda toli mulamu ate siri mulamu ntya ne mubuuza oyina passport nga ndagawa toyina passport n'ogamba toli mu mirambo ne mubuuza oyina pamiti kati nga nvuga ki bibiri tabirina ne mubuuza oyina bank account nterekeyo kirawe ku mbeera eno bank account bw'aterekeyo ki ku mbeera eno talina pamiti kuba talina motoka yakuvuga talina passport kubanga talina lugendo lwagendako talina bank account kubanga talina kyagenda kuterekayo mu embeera mbi nnyo. Akati ekimu ku bintu ebikola emirambo kwe kuba nti mu passport office tebakulaba mu banka tebakulaba mu URA tebakulaba toyina pamiti era toli mu wa misolo n'ogamba oli mulamu. Musumba onfunye mpisa omulambo nedda ndeesa amafuta ogenda kubeera mulamu mu linnya lya Yesu olw'ekigambo kya Katonda. Ogenda kubeera mulamu. Abantu bangi benjogedde nabo ebigambo ebyo byennyini n'agamba olwaleero nva mu mirambo n'anoonya passport, olwaleero nva mu mirambo n'anoonya pamiti, olwaleero nva mu mirambo n'aggulawo bank account n'akoma n'agamba Bujjingo kati oŋŋamba ki konze gulawo company tebyegamba binsigwako ogulawo company nga nkugamba gula ettaka ogula ettaka era okyalina ky'oŋŋamba ekyapa ki kino konze zimba kubanga ono Mukama yatuleetawo to have dominion. Tiyatuleetawo n'ebyensi bitufuge yatuleetawo n'otufuge ensi. Yatuleetawo n'otufuge ensi. Zabbuli essula 2 olunyiri olw'omunaana. Guidance ya Mukama ku ngeri gye tuba tusabamu essaala. Psalms chapter 2 verse 8. Zabbuli essula 2 olunyiri lwa 8. Onsabe nze nange ndikuwa amawanga okubeera obusika bwo n'ensonda z'ensi okubeera amatwale go. N'ogamba teweetaaga passport. Ekiseera kiteekwa okutuuka nga bakimanyi nti gw'ogobera China, nga bakimanyi nti gw'ogobera France, bakimanyi gw'ogobera Japan, bakimanyi gw'ogobera Canada, bakimanyi gw'ogobera USA. Amawanga Katonda agambye agafuula amatwale go. Ensonda z'ensi azifuula amatwale go. Amawanga agakuwa okubeera obusika bwo. Mulekerawo okunyiigiranga ababasingako. Musabe busabi nga bwe mukola. Mulabe Bayibuli mugisome. Bayibuli eno gisome. Gisome. Abavubuka ebyobufuzi byali biboonoonye emabegako awo
buli ayina mpenkoni olowooza ogenda gimujjako nga muwangudde. Mpenkoni nezisinga obungi zirimu emmundu era bazigezaako mwaziraba. Buli kikomera ogamba ekyo kyange, ekyo nja kitwala ekyo. Buli kiwala ekirungi ekiyitawo ng'okirabula gwe kigwanja okwosa enkyo ojja kuba mukazi wange. Ekiwala ekirungi tebakiwamba buwambi. Era Mukama atuyambanga gavumenti zammwe ne zitajja. Kubanga eyo si empasa gye bawasaamu abakazi abalungi. Buli kiwala ekirungi ogamba lindako tumale okulonda. Buli mmotoka ennungi ogamba eyo egenda kubeera yange eyo. Ekikomera ekirungi n'ogamba abo batubye mwana olaba katumale okulonda. Awo wange wengenda okuyiwa buyiweeyo tulabe. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mubeerengamu amagezi. Katonda agambye musabe. Zabbuli essula lwa 8 onsabe nze nange ndikuwa amawanga okubeera obusika bwo n'ensonda z'ensi okubeera amatwale go. Kinyuma ne tubuuza nti aliwa nga teyasabe ne baga nti yagenze matwale ge tiwa France. Tewasabye ne tubuuza nti aliwa ndi yagenze matwale ge tiwa Sweden. Yeguni nga tazi olwalero nti mwana yagobedde eri gyagobera wa China. Ate nga tolwa nayo omisinga sande mwe ey'okubiri oba wooli. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'abatudde mu nsi nabo babwe. Nsaba Katonda akumpeereyo omuntu mu linnya erya Yesu. Zabbuli 2:4 olusooka Bayibuli egamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo n'abatudde mu babe. Katonda akumpeereyo omuntu amanyi amawanga g'otamanyi. Katonda akumpeereyo omuntu alina ssente z'otalabanga nako. Katonda akumpeereyo omuntu buli ava ku ddaala ogenda ku ddaala eriddako Mukama amuwaayo omuntu. Nze owange yasooka mu bulamu bwange Mukama yamuzigira Canada. Mbuuza nti ani? Pastor Gareth Kina. Pastor Gareth Kina bw'abanga mu Uganda tebamusindikira abantu balala bonna yajja ku lwange. 1992 Christmas Eve ku KPC opposite Equatorio nenyingirayo okufuluma nga ndokose. Obulamu bwange tebwandikyuse singa saafunayo muntu oyo eyajja na staging enjiri mu Kampala. Era kano ke tugenda okustaging enjiri mu bibuga ebyenjawulo waliwo abantu in particular Katonda baayagalayo. Mwebale nnyo abayimiridde nange ogenda okubuulira enjiri. Mwekubireko mu ngalo mu linnya erya Yesu. Waliyo abantu Katonda baayagalayo nagyolaba atutumye. Emyaka 25 egiyise mu kibuga temwalimu Bujjingo ng'ate nalimu. Maze emyaka 3 nga ndokose. Nali mu kibuga nga teri ammanyi era teri annyombesa. Bw'oba obubi tebakuba bubi. Tewaliwo yali ampita nabbi wa bulimba, tewali yali anvuma, tewaliwo yali aneesime, tewaliwo yali alayira nti ajja kunfiirako. Oba okitegere kye ŋŋamba. Ankyawa lwakubanga waliwo ansitudde. Njagala owulira enjiri eno ng'otegere nti bw'onoosituka kati mu nsi mw'olinayo olinga ataliimu. Bw'ojjayo omutwe nga batandika okkuba omutwe oddeeyo. Ozaayani Mukama gw'aggyeeyo. Kankusomera olunya olusebe lumbikulireko awo. Isaaya 14:27. Nze nnyiriri nzijja mu mutwe. Isaaya 14:27 agamba bw'ati. Kubanga Mukama ow'eggye ye yateesa. Ani alikijjulula? Era obanga omukono gwe gugoloddwa ani aliguzaayo? Eno essaala gye ŋŋenda okusabira, amafuta ge ŋŋenda okussaako gagenda kujjayo. Abasirwa abatamanyi bw'ovuddeyo bajja kulwana naawe. Katonda abakube bonna zikubira waggulu mu linnya erya Yesu obanga obiwulidde. Olabye olunyiriri mukulu Fred? Kubanga Mukama ow'eggye yateesa. Nze si lwano lwa kuteesa kwa muntu atanjagala. Era Katonda bwe yali ateesa talina gwe yeebuuzaako. Ngenda kussaako amafuta
mwana wa Katonda ngenda kusaako amafuta wiiki eno yonna yakubasaako mafuta ku Sunday mu service buli anabeera ku Kanani nga tumaliriza ekisiibo ngenda musaako amafuta naye Katonda agenda kukolera nga talina gwabuuziza ne maama wo tagenda mubuuza ne taata wo tagenda mubuuza ne kojjaawo tagenda mubuuza ba siblings bo tebagenda kwebuuzibwako n'ab'oku kyalo tebagenda kwebuuzibwako. Kati abantu bolaba bampalalira lwakubanga Katonda teyababuuza ate ye enkola ye. God is not about public opinion, is about your repentance. Kiwandiike, God is not about public opinion, God is about your repentance. Wenenyoje gyali bakuvume bayombe bakole batya atandika opulani ng'omwana wange mufuule ekikati abikufuula nga tosomye na kusoma abikufuula amanya n'agakyusa ge bakuyitanga nze gwe bayitanga siruwaya half petty siripa biki buli kye natundanga biriwo kati bampita CEO wachi Salt Media Group of Companies. Yeah. Ukwambaliza ate emikono emimpita ekinzijako Mukama kyakoze. Mugagga taba na nyambala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba tolina nnugu. Zikubira waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. Katonda agenda kukolera nga tabuuzizza ba ku kyalo. Abalowooza nti basaanira kumpera omukisa wa mama. Abalowooza nti basaanira gwe tosaanira bagenda kubeera surprised. Bible egamba nti Yeriko kyali kigaliddwawo ddala nga teri afuluma teri ayingira. Balowooza nti baamala baagagawala bali eri teri abagwamu. Katonda yamenya kimenyi. Baali bakizimba nga kigumu. Ekisenge ekiddukirako embalaasi nga ziyisiŋŋanya kiba kigumu. Yeriko yali musibe. Newankubadde nga waliwo abasibe naawe bagenda kulaba ng'oli mbagagga, bagenda kulaba ng'oli mbayina ebyapa, bagenda kulaba ng'oli mbayina amaka, bagenda kulaba ng'oli mubayina oluzaalo, bagenda kulaba zikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Kyusa ebirowoozo bereka kwetaaga ab'omubiri bye beetaaga, weetaaga ab'omwoyo bye beetaaga. Katonda alyoka akuwe ate akulwanire. Buli ajjayo omutwe okusongamu akagalo bakamenye, buli ajjayo omukono okusongamu akakono bakamenye, buli agolokoka oli bwagolokoka obubi ennyo ate bagisimula omusiimuule. Ya enjiri ya leero ekomyawo ndowooza ogitegedde. Wanika emikono gy'okusabira essaala. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo abavubuka beebuulirire Mukama badde gy'oli. Sabidde abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi okubeera focused. Bave mu bwenzi, bave mu bukaba, bave mu byobufuzi ebitabazimba, bave mu kubuzibwabuzibwa nabo bennyini okwebuzaabuza. Basabidde okulaba omukisa gwo ogutalina buyinike. Sabira buli ali mu saavisi zino Mukama omukono gwo ogw'amaanyi gumuviireyo. Wabeerewo obujulizi obuteegaanika. Werage kabaka wabakabaka nti tetubeera wano kuleekaana buleekaanyi. Ebbanga lya myezi 2, 3, 4, 5, 6 tugenda okumalako omwezi omwaka guno Mukama okuva mu Juni ono okutuuka mu Desemba nga buli eyawulira ekigambo kino alina kyasitudde mu mikono gye mu linnya lya Yesu. Tugenda okutuuka mu Desemba ng'ositudde mirako. Tugenda okutuuka mu Desemba okuva mu Juni ono ng'ositudde mirako. In the mighty name of Jesus. Omulokole yatula ebigambo bino onyweza obulokozi nga nange bwe mbiddamu ate gwe atalokoka nga byogere nga gwe gusooka naawe obeere ng'owadde Mukama waffe Yesu obulamu. Teyajjirira abatuukirivu wabula abalina ebibi olw'okwenenya. Gamba nti ayi Yesu neenenya mu maaso go birowoozo ebibi byonna ebikolwa ebikyamu n'ekibi ekibadde mu maaso gange. Neenenya mu maaso go era nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange okulokoka. Nzikiriza okulokoka nga tewali ampaliriza, tewali ankaka. Obulamu bwange bukyuke, sitaani alekeraawo okumbuzaabuza. Kutwala ggwe Yesu
okubeera omulokozi w'obulamu bwange ennaku zonna zensigaza mu nsi nekutulako endagaano eza Adamu ne Eva ez'ebukojja ez'omukika ez'omu masaŋŋanzira ezaava mu relationships bye nalimu olw'obutamanya endagaano ezo zonna nzeekutulako Mukama n'ebyemmanyi n'ebyesimanyi n'ebyebandooze n'ebyajja nga bipaaluuka byonna olwaleero mbinaabye mu musaayi gwa Yesu era nziramu okwatula nti ndokose endagaano eno gye nkoze leero ya mirembe na mirembe onkyusiza obulamu mu Mukama sente ezibadde zigenda mu bitagasa nange ntandika okwezimba nange ntandika okulabika ng'omuntu nange neegatte mu balina obujulizi era onzigulirewo enzigi ezifuna sente kuba kati zigenda kukola mu bwakabaka bwo ne mu bulamu bwange mu linnya erya Yesu ndokose Mukama kwegayiridde Yesu mpa ekirabo eky'omwoyo omutukuvu afuge mu bulamu bwange emirembe n'emirembe kwegayiridde Mukama sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena nze Aloysious Bujjingo yogera amannya go nze Aloysious Bujjingo yogera amannya go nze Aloysious Bujjingo sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena gayingire mu kitabo eky'obulamu obulamu obutaggwaawo emirembe n'emirembe ndokose Mukama sangula amannya gange gave mu bwavu gave mu bukopi gave mu buyinike gave mu ndwadde gave mu balogebwa gave mu balemererwa gave mu bafanga bato mu linnya erya Yesu gateeke mu kitabo kyo eky'obuwangaazi ddala ate eky'obuwanguzi lwana n'abo abalwana nange entalo zange zonna nzikuwadde wakana n'abo abawakana nange empaka zange zonna nzikuwadde nkubire kuba abatali kuba Mukama nakujuliranga abatali kukwatibwa nsonyi ndokose mu linnya erya Yesu gamba amiina zikubire waggulu zinoge ng'abiri mu nnya tuleeta olukuŋŋaana lw'enjiri embalala njagala kubategeezamu abali ku Kanani nti bw'oba wazze ng'oyagala kubeera ku bantu 1,000 abasobola otuwa emitwalo 10 okudda waggulu ogende mmanju wa kituuti kino bakuwandiike tuwandiika paka ku Sande owulidde abalala banajja mu night prayer olwokutaano no night prayer ojja kujja weewandiise era still mu night prayer osasule 10 lyo oba ezisukkawo nga Mukama bwakuluŋŋamizza Sande tujja kuba tubabuulira nti abantu baweze basuseemu babulako byonna tujja byogera ku Sande tubawe ne accountability mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala enjiri era ne muvaayo twalaba omusajja omukadde jjajja waffe ku myaka 9 yaleeta emitwalo 10 era n'agamba nti nze bwe mbadde nvaayo ndi musomi wa Bayibuli Ibulayimu bwe yali agenda okuwaayo Isaaka tiyatawaana kubuuza Saala nange mukadde ndabidde ku TV sente nzireese Bujjingo genda obuulire enjiri mwana wange eryo eddoboozi ery'ekikadde eryo terisobola kusindika mu njiri n'otalaba mukisa kale kwata ensawo y'okwata amanepaasi y'okwata waleti y'okwata amafuta go kwata sivi y'okwata byonna byoyagala tusabire biteeke mu maaso ga Mukama Katonda nga bali omulamu olwokutaano night prayer ate era bingi ebigenda okukolebwa nziramu okubasaba munsabire embeera olunaku olulungi ku lwokutaano taata ne maama bazze ku lwa graduation yange ku Friday ku Kayuwa International University era omukolo gwa graduation tugenda kugulaga butereevu ku Soloti TV butereevu ku Soloti TV ojja kugoota buliro naye ekiro kigenda kwetinda wano night prayer lwakutaano ate nga ntikirwa ku olwo Katonda omulamu gana amafuta nga kuwadde gapakiremu amaanyi nange waliwo bingi bye nali nasubwa naye bwe nakukkiriza wankolera nsaba Mukama buli gwe nteekako amafuta gano byonna ebibadde byamubbibwako abifune ate n'ebyo by'otegese tuwabanga ekibiwugula okubijja mu bulamu bwe wabeerewo obujulizi Mukama ngaawudde gano Mukama teri gwe ngateekako n'asigaza ebikoligo b'emigugu gya Setaani nsabira naago gonna ge basitudde abali wano n'abali ku social media ku bugazi bwayo gonna ge basitudde nga kuwadde ogakozese buli kye bagakozesa kiraba omukisa nsabira ensawo zaabwe nsabira manepaasi zaabwe nsabira waleti zaabwe nsabira CV zaabwe nsabira ebintu byonna bye bakutte taata obirabisa omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu ewiiki eno Mukama ey'ekisiibo ng'eggwako ku Sande tuwe night prayer ennungi ku lwokutaano tuwe lanchawazi ennungi tuwe enkomerero ennungi ey'ekisiibo kino mu mwezi guno ogwa Juni oguli mu makkati g'omwaka otuwe enkomerero ennungi Mukama ku Sande nga 12 nga tumaliriza
oleete abantu obeena ettonyo bagunaayaka naye bajje batole ekyo ky'otadde wano ku lwabwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange baŋŋamba nti Bujjingo tolekangayo saala nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. In the mighty name of Jesus. Alwane n'abalwana naffe, awakana n'abawakana naffe, akwate engabo n'akagabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Atuwangulira abawanvu n'abampi, awangule abatono n'abanene mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeerage, Mukama yeegulumize mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbalangiddeko ekisa mwenna abayimusiza ebintu, mbalangiddeko okusaasirwa kwa Katonda, mbalangiddeko omukwano gwa Mukama n'obugagga bwe, mbalangiddeko omukisa obuva mu nsonda zonna ogw'omumasekati ogwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, omukisa ogugaggawaza ogutalina buyinike. Mu buli nsonga yonna mubeere bawanguzi n'okukirawo olwa Kristo yatwagala. Kitwale ekyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange baŋŋamba nti Bujjingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango. Nsaba Katonda akunfulira akalango, akufula ebiruboodi ye, emirimu gya Mukama girabikire ku ggwe. Batandika okumunoonya nga bagamba twagala Katonda w'oyo omuwala, twagala Katonda w'oyo omukazi, twagala Katonda w'oyo omuvubuka, twagala Katonda w'omusajja oyo awangula emyoyo mingi ng'akukoledde ebirungi mu linnya erya Yesu. Kitwale in Jesus name.